The Alternative Digital. Real issues, real talk. Tukulike nnyo mukulamuko kadde kano negatiddwako omukulu General Bijirwa Moses okuva tewali eri mu Eastern Revolutionary Platform. Tugenda kubanga twogera nsonga z'abannakamoli. Ebigambo bingi nnyo ebyayitinganye, waliwo ate ebimwogerwako mbuno naye ennaku zino avuga zino emmotoka eziwamba abantu, nalabye ekiboozi ku weekend nga kitambulira ddala. Agenda kubanga ate addamuko ezimu ku ezo statements atubuulire n'ensonga nga bwe ziri ate mu Kamuli Municipality. Awono twogereko ku delegates yaba NUP tulabe ate and the irregularities ezagibaddemu ate n'abantu bye bazoogerako. Ngenda kubanga ate mukwaniriza Mr. General Bijirwa Moses webale kubanga ate okikubiridde n'oneegattako olunaku lwaleero. Okusookera ddala ndi musanyufu okutuuka wano. Si byangu, tuli extremely busy. Tuoperatingira mu distance. Naye tulwana netujja netuukiriza obuvunaanyizibwa bwetudde eno wetucrossinga Nairo olwo tuba tuzze mu national issues. Bwe tubeera eri ewaffe Busoga tubeera mu local issues. Yes, so ndi wa mukisa nti nkimekinze. Kansooke netondera abawuliriza abaffe n'abatulaba nti nsuddemu obudakiika naye tekibadde kupulani yange ne just nti tuoperatingira mu distance ne kasita tutuuse. Kulikayo mu kuziika Chairman Maxwell. Kantwala omukisa guno neera okwebaza betwabadde nabo bonna enkuyanja n'enkuyanja y'abantu bawerekedde Chairman waffe kuwembula Maxwell muguude. Yatugenzeeko mu kaseera akazibu abadde muganda wange kubanga mama muzaala wakika kimu ne mama wange bona banangobi. So abadde muganda wange twadde tufaanaganya ebintu bingi nno ddala. Ekisooka abadde muteeketeeke mu byobufuzi. Era abakungubazi n'abagambye nti omusajja adde muteeketeeke era nga nange wendi omuteeketeeke. Abadde complete leader nga ina factors zonna nga zirina ezikola omukulembeze, characteristics of a good leader, era nga nange bwenzina. Abadde ensobi gy'abaddemu nayo eriemu era ye yamukutudde obutabala balabe be. You are also reaffirming the statements ezayogeddwa nga bamuwerekera. Yes. Otunulira enfaji yafuddemu n'ebyobufuzi bye Kamuli nga bwe mbimanyi tewali kuwananya kwonna, waliwo yamunyiza amapeesa. Eyamuleetedde okuvuga obubi? Anti kati gwe African chemistry tomumanyi wo mu byalo mumubeera eno Kampala. Ffe tubiisana n'ebintu bingi mu kyalo era Katonda yatukuuma. I heard Honorable Salamu ng'agamba nti eddogo lingi e Kamuli. Abantu omuntu akumaliriza era abanyiga amapeesa ago balina n'amaki, balina ne listi y'abantu. Ono bw'avaawo ono yaddako, ono bw'avaawo ono yaddako. Bo balina engeri gye bakyangamu empiki zaabwe ne bakumaliriza. Kuba bw'otunuulira Moroka engeri gye yamukubamu ku bbanga ly'amaze ng'avuga. Ateekwa okuba yafunye ekifu ku maaso n'ayingira Sinotrack nga takola ki nga agituuseeko kubanga double cabin eyo okugikuba n'ogigatta yingini ate n'okuba side ya driver kubanga ffe abavuga emmotoka buli wekanga ekintu kyonna ng'ogenda kitomera olwana kutaasa side yo. Naye kati ate emmotoka ye olabira ddala nga side ye yafunye heat y'amaanyi. Yasinza okukosebwa. Yes, so olabira ddala nga yafunye obuzibu bw'amaanyi ate nga abadde yakava e Germany okumujjanjaba obutwa
emoroka era yali mu bbaka ekigwo yalaba ente ng'esala nga teyaliiwo ente nga teyaliiwo n'aluzinga emoroka nemukuba enuma y'ekigwo neyeefuula bweti kwolwo mugongo gwasinga okosebwa era nagwo nagukanikakanika nadda engulu so tafunye mirembe mu office. It was an imagination. He imagined ente eri mu maaso n'agyekanga n'asiba naye ng'ente teriiwo emoroka n'agikuba enuma y'ekigwo so bingi nnyo ebibadde bitambulira ku chairman Maxwell okuwembula njala okwebaza abantu abamukoze eki abamuwerekedde mu bungi nze omu kwabadde aboogezi ab'okumwanjo era ensonga twazigyeyo bulungi tusaba Mungu amusaasire ebyamusobako siri gwe naziise yekka navuddewo nengenda neziika mwannyinaze ebuyende eyo yafudde kansa ye yafudde kansa naye lwakuba nti abafu abamu tebakola mawulire kivula aba tetuboogerako nnyo tutunuulira ono abadde mu kifo omusukulumu kifo kituufu naye njaga okuddayoko kweri statement gye mugamba nti bagaba nnyo obutwaye kamuli is it only targeting chairman 5 oba n'ebifo ebirala nammwe muli mu kufeesinga obuzibu ng'obwo of course mu byobufuzi kati we bituuse mu buzibu mu bulungi bwabyo era bijirako ebubi byabyo kati ekamulinze omuzindaalo ntambula na gwange tosanga muzindaalo ku function n'okukozesa ntambula ndi self contained era bwe ntuuka ng'ojayo ogugwo bahandolazi bange nga bakonekitinga ewa DJ gubeera stand by time yange olutuuka that is bad nga mpanika nga bwolaba jjajja bwajja wali akake ne kadaga bwatyo bwakola kati nange bwentyo bwengira kubanga omuzindaalo bakumaliriza but then muli mu kupulaninga ekizibu kino kukikola mutya because kiri mu kukula no ebintu ebimu olina byotayinaako control kati nga abasambi kweyo level but system egenda eba identifyinga era waliwo abatabaddewo waawo abatabaddewo mukuzi yes including speaker wa district just imagine speaker wa district ono ye chairman we yamuli commending bamuwe bamulonde kuwa speaker abantu bamukiriza kubiriza council esibula chairman bamulemeseza nga bamwekengera n'okulabika tiyalabisa amawulire yagafuniddewo nti otageza kulinnya wano ku mikolo gyonna gye twabaddeko okuva omugenzi lwe yafa tiyasobola kukola ki ku apiyaringa nga bw'apiyaringa bajja mugajambulwa kati society egenda identifyinga aba suspects mu mbeera eyo era tulowooza nti tujja kudiringa nabo. What lessons do you pick from this whole thing? Kubanga nawulidde Honorable Sam Musumba nga akyogerako ng'agamba when she was LC5 naye yafacinga ebizibu bingi nnyo era abamu bagamba mbu yaweebwa obutwaye teyakyogedde naye yakakasizza mbu waliyo omulogo ku kyalo ekimu abantu gwe bali mukozesa okubanga ate batulugunya bannabyabufuzi mu Kamuli. What are those lessons zoli mukupikinga mu bintu nga bino ebigenda mu maaso? Actually ebifaananyi ebyo bya mukolo gwa council yesterday but one guli ogw'okumuwerekera gwennyini gwadde guzitowa okusingaawo nasisi w'omuntu yakuŋŋaanye kakati twadde tuwuliza ebigambo by'abaaliko basentebe ba Kamuli including Salamu Musumba including Kategere Thomas batubuulira challenges eziri mu office y'office yokka etalina buyinza ya chairman 5 mu ggwanga lyonna. But then why is it being targeted? But you anti mubutaba na buyinza chairperson aba agezaako okuyingirira abalina obuyinza. But technical personnel, technical people, ngebeyita ba technical people abakulu abo. District engineer, district health officer, district education officer, abo ba head of department shabo. Batambulirwako ensonga nnyingi kaawo yabatwala bonna kakati gwobera ne demand ya service delivery nga chairman yalondebwa abataka bamanyi gwe tebamanyi kaawo
naye bw'otuuka wali mu council sente zonna nga bwe ziva mu central government zibeera mu buvunaanyizibwa bwa kaawo n'abantu baabo boolaba ba head of departments kati chairman n'obeeraawo ng'oyasaamirira bwasaamirize ng'otuukiriza bali bye balina okukola otunulayo obutunuzi bwoti naye nga tosobola zijjayo wadde okuziwa direction kati buli lwogezaako okudirectinga n'okuchanolinga resources ez'enjawulo awo nga mutandika okulwanagana jjukira gwe tolina ssente bali balina ssente kati okulwana n'omuntu ng'alina ssente ebiseera ebisinga akuwangula kubanga aba akuinako comparative advantage akumenyaamenya kakati ye Salamu yagambye nti eyo ofisi yokka ekisooka ya kisiru omanyi yali arrogant teina makulu abantu bakukyayira bwereere era omala ofiiridde bwereere. It is after she was there then she made that realization. Ofuna milioni emu emitwalo 7 as salary. Nga ekirone nnyo olunaku weetaaga emitwalo 5 okola ku demand yaki okutambuza emirimu gyo kati kitegeeza nti zenaku ezi omusaala gwo kati okutambuza ofiisi eyo effectively oyina kunyigiriza departments ndala kati bakuwaayo eri akakadde ne balyoka bakwogerera buli bbaala ne bakwogerako twamuwadde eno ssente oyo yakimyeyo akakadde bakaawo nti bakunywerako omwenge noba nga tolina kitiibwa mu district noba nga ofuuka musabirizi ebino ebyampaayo kyokka nga gwe political head wa district okitegeera so amendments nyinyi ezeetaagisa okukola mu local government act wewanaba wanaabeerawo emirimu egy'enjawulo eri mu byalo tewaliyo mirimu gigenda mu maaso kubanga abantu abakontrolinga ssente tebali accountable to the population. Bw'omunyigiriza n'obatwala paka wa IGG IGG's office eba tenatuuka ku ground esooka kukubira suspect najja ku headquarter bakomplainizeeko bebasooka okukubira ne bajja ku headquarter ne beewozaako ne baasa mulinda IGG ng'alabikako eri wansi abantu webabonaabona DHO bw'alya ssente okuzimalawo bwa mismanaging amalwaliro ga gavumenti mu district wa nga tewali era abantu abasinga obugagga mu gavumenti they are the so-called technical people balina ssente zimenya amateeka ba procurement officer because beba controlling a budget be bali mu ssente be bagaba emirimu gya gavumenti so waliwo amendment yetaaga okukolebwa mu local government act yes kubanga bachairman 5 bafiira bwereere tebalina mmotoka kugamba eteeka teribawa mmotoka eteeka teribawa driver naye omanyi kyekitegeeza okusupervisinga amagombola 24 24 sub counties mu district ng'eyeekamuli naye ng'emmotoka wawambye nampambe era obadde yafiiridde mmotoka nga ya covid yasabye ayinza okuba nga yasabye busabi nga tuva ku nsonga y'abanakamoli tulina ensonga 2 ze twagala okuba nga ate tunuulirako ndowooza bagoberedde Honorable Matia Kasajja nga asomera budget eya financial ya 2025-2026 ate n'ensonga ya NUP Delegates Conference okuba nga ate yatambudde nga bwe yatambudde naye nga tetunagenda ku nsonga ya budget waliwo ebigambibwa nti otambulira mu drone ewamba abantu. I want you to just react to those statements ezikoleddwa over the weekend so kesale tudde ku budget yaffe. No, nange nalaba akatambi awo nga katambula nga kalese face yange nga ntudde mu moroka yange of course nali jinja and the car is yours you yes, told denying era jiddemu wano nali jinja mu bikwekweto byange meetings zange za ERP niwabeerawo omwana wa NUP ankubira fotosoja akubira esimu yes tumaze ebbanga nga tuwuliziganya kuba nze yaba recruiting yali yakava ku CMI nga ina story y'amaanyi nnyo eya CMI efaanagana n'eyange actually gye bansibira akasonda ke banyigirizamu ku CMI naye ke bamuteekamu
era namugamba jangu ombuliremu ne tuseka ne tugweri kati tuba tukyanyumyamu awo nobeerawo kafutu soja akalala akayitawo nga kamumanyi kali mu kampu eya bafutu soja abaliwo ne kakola ki ne kakuba amasimu kakubira abalala tusanze ya CDF bamuyita CDF wabadde naye ng'alina ebigirwa tulyamu olukwe biki kati mu dakiika 10 nagenza okulaba waliwo Subaru entuuka nagikangira wano mu side mirror nekola ki ne muvamu omuvubuka tiyavaamu yasigalamu naye najjayo kamera nakwata aka video ak'ekitiitiizi ka kitundutundu nga mulaba nze nemulaba ate nga mumanyi bamuyita Kato kubanga bonna batabanyi bange abo kangambe bato bange mu byobufuzi yes ne bavuga ne beeyongerayo kati ekyaddako mikutu kuwuuma CDF abadde ne kati bo tebabuulira abantu CDF ki ekifaananyi kye baayagala okusiiga nti naade ne CDF Muhoozi Kainerugaba but Muhoozi Kainerugaba simulabangako ng'apaakinze ku street ng'ayingidde moroka etali yiye kubanga nkimanyi nti atya abantu nga talina bakuumi atya abantu ate ne kwolwo olunaku bangamba nti yali ali Russia Moscow ng'agenze kulaba mwami Putin kakati aba NUP ab'ebusoga eyo ye level kwe bali ne Uganda yonna kwe okuddira struggle ne bagipersonalizinga nevaamu n'emikwano ate bo balowooza nti bali mu struggle abalala temuli mu struggle abalala tetuli mu struggle kati ekyo kigenda kubagobesa ate mu kisaawo ensonga saagala tugirweko nnyo naye kandimalirize waliwo kye bayita institution of bankruptcy institution ng'eweddemu ensa kuba kati mwami Lumbuye yagambye nti akasajja kaako kasoga ako oyo musoga oyo kakati DNA ye gye yakozesezza okupima obusoga bwange ng'asinzidde e Butuluuki sigimanyi naye ng'ayogera on behalf of National Unity Platform kakati that kind of people tosobola kugamba nti bagenda kufuga ggwanga ng'omuntu agenda n'atuulaawo n'ayogera byayagadde ebitaliiko mutwe n'amagulu era kyanyamba nti social media yamuwa bubi nnyo yamusabula bubi nnyo era ndowooza talikiddira bw'anaaba alinamu ku magezi bw'anaaba nga asazeewo okusigala nga mutumbaavu era ajja kuvumwa kuba kati internet tokyagirimba. You cannot control the internet era bw'osalawo okujja n'amawulire agatali matuufu abaana babagenda kukolako ate research bakugiseeyo bakukubise kuba bamubuuza ki ekiriwo yogera kye yakoze lemagamba bugambe mbu si musogo oyo muki okuba omunyarwanda nga n'olwaliwo gye nasuze Kampala nzize buzi kimanyi osobola okulivinga mu Buganda nga toli Muganda but I am not saying that you are not a Musoga njagala tugende ku nsonga ndowooza tukwatire ddala tutambulire ddala tugende mu kibiina kye kya NUP wagoberedde ebyabaddeyo mu delegates conference nenge gye balonzeemu abakulembeze baabwe bintu bingi nnyo byetuga bannayuganda bye bagamba nti mwabaddemu irregularities nnyingi nnyo kusinziira nga ate delegates z'ebibiina ebirala bwe zitambudde oba bwe zize zitambula ekisookera ddala it was in a closed room tebakkirizayo bannamawulire era baavuddeyo ne bajja ne balangirira amannya ge baabadde balonze era abasinga ababadde mu bifo baasigaddemu. I want you to hear your statements ku delegates conference ya NUP. Kakati abazungu bagamba nti tosobola kugaba kyotayina. You can't give what you don't have. Zenga bigiro Moses. NUP tesobola kati kunkulembera okubanja democracy. Zengaze. Naye abalala esobola. Lwaki tesobola kukulembera kubanja demokrasia andi kakati yo ate terinawo wadde kusinziira ku mukulu Katana yatutegeezezza nti baayise mu mitendera emituufu okubanga ate balonda ba delegates abazze okulonda abakulembeze baabwe kati njala okutegeeza nze nali ntuddeko mu delegates conference ya NUP
ezo biri ezasembayo ndyoke nveeyo naye bw'ogamba nti you a mass party nga bw'olaba NUP eclaiminga a presence country wide tosobola kutuuza delegates conference mu tent yemu 100 seater tent nedda ssebo oba olina kyokweka ife ababeera mu byalo ne bwotuuka ku lumbe nga luliko tent yemu omanya tewali bantu omanya nti bambi omugenzi tabadde n'abantu abadde si muntu w'abantu tabadde muntu w'abantu ekyokubirya amaka ensawo ki nafunafu kakati tosobola kubanja bingi tosobola kubanja muzindalo gw'amaanyi tosobola kubanja katebe okozesa ebiba biriwo owefikisinga mu mbeera eyo kiringa kukyala waka nosanga nyinimu nga yeebise kutiya nyinimu yeebise kutiya kakati ate gwe omugenyi toyinza kusaba bulangiti noonyanonyawo akadeeya kugambi ekiriwo kyonna n'ogenda n'embeera nga baleesu ya mwana gwe bikako ku bigere byokka ukole ki kusinziira nga bwe tubadde tugobera NUP babadde batugamba nti bo bakolera ku demokrasiya naye ate ebintu nga bwe byatambudde mu delegates conference tebyawukana nnyo n'engeri NRM bwetambuzaamu emirimu gyayo kakati nze delegates conference ginasembayo okutuula mu twayisa constitution constitution eyo nga tugijja mu constitution yenkadde ya Kibalama kati ya Kibalama yali ya briefcase party tiyali ya serious party era nga ba delegates bali 205 kakati naye nga bwofunako 120 olukiiko lukola ki luyimirirawo naye kwabo nga president ne secretary general baluyimirizaawo bayimirizaawo delegates conference balina obuyinza obugamba nti Farid oli delegate ne Gundi oli delegate bakulonda bulonzi kusonga busonzi ng'ebaabagadde that is the Kibalama constitution gye bakyakoleramu nga bategeezezza bakyusa constitution eyo ne bafailinga ne EC constitution empya anti kakati eya Kibalama bagisonsekamu obupapula bubiri obulala obwabwe obutaalimu kati era balina constitution 3 eya Kibalama original waliwo articles zibakyakoleramu ne bwe basonsekamu okay yes gende maaso ne bwe basonsekamu kati bwe basonsekamu bwe buwa president amaanyi okulonda ba delegates okulonda ebifo ebirala ebiyitirivu ennyo kati tuyisa constitution eyo njiwakanya era ndi ku record nti najikola ki nagiwakanya twali babiri abaawakanya nali nze ne Honorable Manjeri ow'Ejjinja nawakanya articles 2 esooka eya composition ya delegates conference bayongezamu ne bava ku 205 ne bagamba babeere 5 yes 500 people yes delegates nga be baani bamemba ba executive bamemba ba NEC bamemba ba executive board yes executive board be ba heads secretary mobilization yes. national youth leader bakulu b'obukiiko kiiko abo kati bamemba ba NEC bajjamu awo mu kujjamu ne bakola ki president nakola ki nominating abalala president w'ekibiina alina obuyinza obunominating 5 ne secretary general 5 then it makes sense kitegeeza batambulidde mu constitution ya lindawo katini nakola ki abamemba ba parliament abawangula bachamane ba district ne bameya ba town municipalities abawangula yes nabo babeera ba delegates nga secretary general asazeewo nga abakkiriza kati waliwo ne bebatayise ku mulundi guno kati nga meya Waiganga bamululenzi tebamuyise kati ate ne bayita abali lowa kuranka kwakola ki kwatambuliza emirimu kwakolera
kwakolera obwamemba bw'ekibiina kakati olwa interest eziba zibeerawo secretary general akuyita okusinziira ku interest eziriwo mu kiseera ekyo ewa tebakuwe fulaga tomanya na kumanya delegates conference enabeerayo kakati eyo composition nagiwakanya nengamba Mr. President tetusobola kubeera mass party tetusobola kubanga tulina obuwagizi twa mobilizinga ku ground nga this is the delegates conference gye tubeera nayo tekikola makulu kitegeeza waliwo bye tukweka public egenda tukuba compared to other parties waliwo ebibiina ebirala nga birina simolo naye ne bikola ekintu kitegeerekekamuko eyo article nenjiwakanya article eyokubiri yali yabisanja ebi nti oba ofuuse mubaka wa parliament fuga bibiri vaawo omulala akwate ne kansala w'omuluka akole ki aveewo naye bibiri vaawo nti mu kisanja ekisembayo osobola okuguruminga n'akuddira mu bigere nimbagaba bannaye bafulemazi ba article eno baali batunuddewa ngenda okupepeta bafulemazi ba article eyo nga baali bakimanyidde ddala bulungi nnyo nti NUP weina chance okuleeta abakulembeze abalonde it is Buganda Central Region okay kakati nga bali balubongo yanga baagala every after 10 years gufulumya abantu badde ku katebe oleeta abapya other regions mu Uganda is maintaining aba superstar bazo ku namba ogenda okutuuka wano mu parliament ku national budget nga gotoina nga bamuwanga kivumbi tobayina nga basegona tobayina abasobola okutaputa ki ensonga ezinjawo kakati gwe oba osigadde nengamba Mr. President eno article teyinza kukola ekuba kibiina realistically tewaliiwo mu byabufuzi mukulembeze okay amalako kisanja kyakubiri n'ateekateeka n'amuddira mu bigere okujjako nga mukyala we naye niwaba muganda wo ate omwana we nkugambye niwaba muganda wo tosobola kumuteekateeka akuddire mu bigere ng'olaba nga akyasobola omuntu alina kumala myaka emeka mu parliament asobole okuteekateeka oba mu kifo ekyo by'obufuzi asobole okuteekateeka anti ebifo bidifaringa powers za njawulo omuntu bw'ateeka amaaso ku bwa president ku bubaka bwa parliament alowooza ati bwina powers supposing oyiseemu okukiikira bannakamuli suppose kisinzira ku service gye mpadde abantu mulimu ffe abali ambitious nga tulowooza nti bwe nsavinga wano nejjawo nzeka nensaba obuvunaanyizibwa obuki obulala naye niwabeerawo omuntu nga is a good servant ng'olaba obusobozi akyabukola ki akyabulina kati ate nga tosobola kati kamuli tosobola gisuuza kadaaga zeuma nempi akyalina obusobozi abulina obujja ku national okukaayanira ebyaki that's why she's more powerful than ever before ate ng'omulaba for 36 years you still want Kadaga as the woman MP obutamuwagira buwagizi bwokka nga naawe ogenda kwesimbawo mu kifo ekirala kikuleetera okugwa ku kifo kikusuula era bangi abatakomawo because of that issue naye nga gwawagira mu ebyenkyokakyoka naawe okiwagira ekintu ekyo anti siriwo NRM bwe buzibu simulonda mu bya NRM okumwongera flag okiwulidde kakati wekuba kumulonda musange eno mukabi abakama naye ndina ekibiina akebyabakama tebeerayo opposition malaze ku let me not put you on spot kubanga banakamuli bali mukulaba bayinza okulemesa naawe bagambe nti onaakuba maama nze position yange bagimanyi ku maama muntu wa kitiibwa ino mu kamuli omwo going back to NUP issues olowooza what is the best way we baali badde nga bahandling ensonga eno ya delegates conference no ebintu bingi nnyo bye baakukuse nabyo ekisooka badde balina petition ku Friday kati petition yeyo the court ruled in their favor petition yeyo ng'ekola ki ng'egamba nti bano bagambye abantu banone forms interest forms yes banone bajje bakime forms bagende beesimbewo but abantu abalina
okuyita abakulembeze abalina okuyita abakulembeze abalala okukima forms bagende besi balina okubanga balondeddwa delegates conference bwekiri kati mata ne bagifixinga ku Friday bano ku Lwokuna ne banyigawo delegates conference out of the blue teina notice delegates conference bajiwe ebera ne notice ya 21 days yalina notice ya 4 days mu mawulire think mu new 21 days yalina notice ya 4 days that's okiwulidde kakati ne barashinga ne bajinjigawo nga teina structures mwevudde district eza composing delegates conference eyo za wano mu central actually like 40 districts is in a representation the 28 of Uganda and some districts outside of Uganda okay yeah. kakati district nga 10 tezimanyi byagenda mu maaso nabo balaba mawulire getwabawa ebivuddeyo balabanga abalaba press conference ezituzibwe za bulijjo and that one can't be a national party okay yeah. Because lwaki tuli mujjogerako ekozesa sente za government it's a public entity yeah true kakati omuntu ayinza kuddawo n'agamba lwaki oyogera ku NUP DP naye twamuyisaamu eggaalo lwa irregularities ezaliyo kati ate bano bejereza DP ate era oyogedde nga ababe bali kugamba nti DP kale yadiko ng'omubi omweru kubanga at least yo waliwo okukukayana mao tuvire ku kibiina nga badelegates bazze from all corners of the country but ebintu ebyokubeera wali mu 100 seater tent nga you a mass party nga you claim to be a mass party my friend waliwo ebikwekebwa bingi nnyo ekyokubiri with all those gaps and irregularities court nesigala era ngerulinga in their favor ekyokubiri court newa nga bwebeewa date bwe fixinga date ya hearing oba ne ruling date ku order gye baali basaba bakibalama ani alina obuyinza obuforwardingisa ebintu ebyo ne delays ezo n'okuwevinga because ezo inconsistencies ezo zonna zolaba ze bakola ziyimirisiza ekibiina ne bagamba musoke muyimirize ekibiina kino kiryoke kiggwe oba ABCD temwabikoze therefore temuliiwo oba muddemu mukole ki mubikole ani alina obuyinza obwo it is only General Kaguta Museveni kakati baba nga bafunye those waivers mu court okay ani alina court mu ngalo bw'otunulira omwami ono yataseeyo omusango mu kooti what is his name yagambye nti ye obuzibu bwe tebwabadde ku bukulembeze bwa NUP naye bwabadde ku constitutionalism nga bwe bali mu kutambuza emirimu gya NUP nti tebagoberedde constitution it was his problem anti emirimu gy'ekibiina ekiri mu mateeka gitambulira mu constitution tokolayo kikyo nga bw'oba okoze ki bw'oyagadde tekisoboka gina kubeera constitutional buli baluwa gy'owandiika ositinga article exactly buli decision ekolebwa ebeera besinga ku articles ez'enjawulo kakati delegates conference bwetyo bw'otunuuliranga delegates conference bwe yatambudde does it have an impact ku kalulu ke tugendamu aka 2026 is it a positive impact or a negative one in my opinion abanafu abo batulabyeko muki what do you mean kubanga ekisooka tebalina moral authority ku demandinga democracy kati ate democracy yavaamu principles endala eza human rights rule of law and constitutionalism ebyo byebasiba bayimba buli lunaku bw'oba tomanyi kigambo democracy bwekitegeeza nga naye tosobola kipracticinga kanaye tetusobola kukibanja mulala tosobola because n'okukimanya tokimanyi
okukimanya ayinza okuba nga akimanyi naye nga ndowooza yeerabidde okukipracticinga maybe balowooza nti bapracticinze democracy yawo olw'ensonga nti bagoberedde constitution yaabwe nga bweyogera kubanga otumenyedde bulungi wano otugamba nti nga constitution gye balina bwegamba president alonda abantu ne secretary general alondeyo abantu 5 anti obuzibu tulina tetumanyi bakoledde mu constitution kikusatu anti waliwo katana ategeezeza bakoledde mu constitution yaabwe empya yes. Ebyo bakoze biri wawiru w'amateeka kubanga teri gazetted yati bagiwaayo mu isi katana say that tenayimirirawo ubwo kubeera no authentic document nga eri ku government level eteekwa okubanga emaze okubeera commissioned okitegedde kati ani ya commissioninga constitution so batambulira constitution enkadde ya Kibalama kakati katutwale empya kuba kati gye bakoze ki gye batugambye gye batambulidde era singa bakagombe balina interest ez'amaanyi naye lwakuba kati mu kooti tebasobola kugendayo tebalinayo maanyi bano babasingayo amaanyi era baali waabidde process yonna kubanga teri mu maki teri mu mateeka babadde ne badelegate 127 yes 127 kakati abo bavuddewa be balonze kwabaddeko ba members ba NEC ne president yalonzeyo abantu endowooza ne secretary general ne baweza abakulira obukiiko member wa youth manya mobilization bwe batyo ne bakola 127 delegates abalonze abakulembeze kakati gwomanyi omuntu gwogenda okuvuganya naye NRM akola delegates conference y'abantu 1,400 ku luno simanyi oba agenda basolooza awamu naye nawulirako nti agenda ku luno buli district egenda kuba ne delegates conference eyaayo nga gye balondera then communication nejja ku Starling Center eri national ne bagamba chairman yono bamyuka be bano bwe bityo kati if you for you were 127 mwagala ku down playing the 4000 kizibumu kikalubamu sijja kulimba kyovola bankugambye nti nze bayinza obutankulembera mu kudemandinga democracy mu Uganda because tebam practicing kubanga bo tebamayine bwafaanana era tebali willing kumanya bwafaanana. Well, thank you so much. Njagala okubanga ate ensonga ya NUP Delegates Conference njikomyawo ate tutunulire budget yaffe nga bwe yayisiddwa last week on Thursday. Omukulu Honorable Matia Kasejo no Minister for Finance yatwanjulidde budget ya 2025-2026 ya 72 trillion. Kakati tugenda kubanga tugitambulizaako emirimu ne budget allocations nga bwe zatambudde na kiki ekisinga okuyingiza ssente mu Uganda ate na wawe tuyinza okubanga ate tuteeka essira ery'amaanyi. Bano no bategeeza tebagenda kubanga ate batunulira nnyo agriculture industrialization okulaba nga ate Uganda batumbula economy yaffe. Ensonga ezo waziraba bulungi nnyo. What is your take ku nsooka tutandikire ddala ku budget enene bwetyo gye batwanjulidde omwaka 2025-2026? Budget saagigoberera nnyo kubanga nalina ebinkutte bingi mu field. Naye nagenda mpulira bagikolako comment bagikolako analysis bagikolako analysis kakati budget ya wano engeri gye mutaba nnyo figures zaayo bazireeta mu ngeri y'ebuzaabuza omuntu wa wansi tebatera nnyo kugitemaatema katutera okutemaatema kwayo tutera kutunuulira minisitule gundi efunye mmeka Ministry gundi ewereddwa bano baba wadde mmeka exactly. Kakati agriculture gye bagamba nti gye bagenda okusoosowaza bagiwa ssente mmeka kubanga financial yanga 12 eziise Ministry ya agriculture ebaddenga mu billion 4 lwerinnye nnyo ku 5 nga tesukka waawo kubanga nga priorities z'abali abali mu control ziri mu security ziri mu technology era wa security mu education yeyo okuva lwe bateekayo Janet Kataha beerayo funding nga bayiwayo omusimbi mungi 3 trillion 1.8 trillion
naye Ministry ya Agriculture teweza wadde a trillion. It doesn't. Banga lyonna. Kakati sinaba kulaba bajiwa sente mmeka balyoke boogere ku agriculture industrialization. Ensonga ya budget kankubuulire njaga kugikumenyeramuko katono nnyo nga show yaffe bwetambula okusookera ddala tugenda kubanga tu raising domestic revenue wa 37.3 trillion okubanga tu financing budget yaffe ya 72.1 trillion era nga kwezo kweyo budget yenamba kuliko 28 ebitundu 28 bigenda sasula mabanja. Tulina mabanja ge tugenda okufinancinga okulaba nga ate budget ye etambulira ddala mu maaso naye ate ne wano bannayuganda emisolo gye bagenda okubanga batusolozaamu gigenda kukola ebitundu 37 ku budget gye tulina ey'omwaka guno gwe tugenda okubanga ate tutambulira ddala. Kati 37 minus 28 osigazaawo mmeka? Osigazaawo nga 9%. Osigazaawo 9. Kakati that is the real money, cash at hand. Bye tugenda okubanga tuteekako ku budget. Ze zigenda okukola emirimu kubanga resources eziriwo ze tuli sure. Tugenda kwewola. Ye local ye domestic revenue. Ye vamu 37%. Trillion 37 n'obuwumbi 3. Kati bw'ojja ku trillion 28 n'osooka osasulako abakuli obubi amabanja osigazaawo trillion 9. Kakati trillion 9 kulina osasula emisaala gya gavumenti. Tezimala kubanga ku budget eyo ebitundu 18 bigenda sasula abakozi ba gavumenti. Kati bwe tuba tulinawo trillion 9 ziba tezimala. Of course, budget zaffe ez'ekifirika naddala ez'e Uganda tukya strugglinga mu deficit budget. Sirowooza nti tulituukako even mu makati g'okufinancinga budget yaffe. But my question is, Mr. Bijirwa, lwaki tukola budget enene bwetu gye tutasobola kufinancinga? Isn't there a way we tusobola okubanga tubeera ne ka budget akatonotono ke tusobola okufinancinga as a country nga tetwewoze? Ensi yavaayo nyabo. Ensi yavaayo byoliko. Eno si budget ya mbaga. Mbutukole mbaga ejja mu nsawo yaffe. Kyogamba nti Uganda tesobola kubeerawo ng'ekoze budget yayo gyesobola okufinancinga without borrowing. Tekikyasoboka. Gavumenti ino nnene. Lwaki tekikyasoboka? Gavumenti nnene kyenjala okutegeeza spending yayo nnene. Kati then you cut the expenses. Kati under General Yoweri Kaguta Museveni nga bwali olwaleero. Era nze ndowooza wanaaviirako ng'akola budget ya trillion 10. Ate because every year bongerako. Ya trillion 10 okusinziira ku bantu baalina. Obuzibu bwasinga okubeera nabo bwe abagubuze. Ababbi. Kubanga jjukira bagisokola mu 10 trillion every after financial year. Zizigenda mu corruption. Mukuwa ne mukutoola ku bantu. Kakati bw'aba alina system efaanagana bwetyo aba tasobola kukatinga budget aba alina kwongeza bwongeza babbeko afiiseewo ezinatambuza emirimu gy'eggwanga. Of course wansi eri obuweereza bwa gavumenti bweyongera okukerewa obutalabika kubanga abantu tebalina feeder roads. Bwe nkubuulira ze gye nabadde ebuyende ng'ovuga kilomita zonna nga ne Malamu aliyo nga naye tategereke enkubo lya Binnya n'ovuga 70 kilometers. Kwegamba abantu mu byalo bakya struggling. Talina ddwaliro ddungi, talina luguudo, masanze gamalina ku satu tegaliiko, amasomero mabi, teri mazzi ag'emidumo. Okay? Talina security. Bababbira ente, obubuzi babutwala, bababbira boda, you know? Ebyo bye biri mu byalo. Kakati omuntu awangalira mu bulamu bwe butyo budget aba awulira mpulire tafa nayo temukwatako naye nga jjukira akasente gavumenti ekamusolozaamu ne katuuka eno waggulu e Kampala ku center ne bakatematema ne bamulaga nga bwe kagenda okutambula. Kakati mweyo embeera General Museveni kyalikoze kyali badde kimu.
okwogera obwogezi ku bagubuze tekikyamala ababbi tekikyamala ekisinga obukulu kwe kuleetawo akabadi akalala akakanga ababbi nekibagaana okubba bwebakanga nga bakulaba because abamu abakutteko n'abasiba era ne tubalaba nga bakyali mu bifo okusiba wano si nsonga okusiba wano omuntu oba omuyambi obuyambi kati akakodyo kagenda kubeera kubajja mu bifo kati obukodyo bungi nnyo obukozesebwa including elimination including extrajudicial killing ensi zonna ezikulaakulanye abantu okubajja ku corruption abanga mwana gwe bajja ku bbeere bamala teekako kamulali oba obusabwente nga ffe abaakulira mu byalo ogenda olikombako bwoti nga likaawa n'oduma okiwulidde neweeyongerayo kakati ne corruption naye okumujja ku bantu wateekwa okubaawo ekikaawa ekikanga omuntu okubba ng'omwana bw'anagwa ku bbeere lya maama we n'asangako kamulali eyatabuka edda n'agamba tajja kudda n'agamba agannyabo sisobola kukomawo kuki ku bbeere lya maama kati naye tosobola lwanyisa corruption ng'omasaaginga bumasaginzi ba players abamulimu kati budget yaffe ebeera affected nnyo ne ba corrupt officials otherwise twalibadde tusobola okubeera nga tufinancinga budget yaffe without borrowing but eno wansi mu kusolooza omusolo waliyo ebituli okay eno parliament eno kino ekisanja kino bills ezikwata ku taxation parliament ziyakakola ziringa 8 amendments ez'enjawulo naye nga n'ababaka tebazimanyi tebasobola kuzinyonyola abantu ku ground naye bills ezo zonna ziri intended kusolooza ki musolo ogw'enjawulo naye omusolo ogwo gukola ki? That is the big question. Gugo bagutemedde abantu abamu we babadde boogera ku budget eno bagambye nti ensoma ya budget yakyukamu nti edda omuntu yawulirizanga budget ffe mu byalo nga bateekako akaradio nga bagamba nti ku mafuta twongeddeko sente bwezi kyoba twongeddeko ennusu 10 kakati olwakozesa palafini n'amanya nti kati kendo tubadde tukagula nnusu 5 katugenda kagula 7 oba 10 nti kati ku butto oba ku sukaali twongeddeko sente bweziti oba tukendezezza kati sukaali alinnye oba se kakati ensoma ya budget mukulu Kasaija gyatuwa ajja n'atukugamba nti basoma pa sector kati ekyo munnayuganda bw'obanga tokigoberedde nnyo tosobola kumanya nalabye abasomesa beekalakasa nga bagamba tebeerabye anywhere mu budget gye basomye nti bagenda kubanga bongezebwa omusaala ate nga basuubizibwa minisita okubanga ate agenda kubanga abaconsideringa olwa inequalities ezaleetebwa mu masomero nti ate owa science yayongezebwa omusaala owa arts ne bamuleka nabalabye nabo bacomplain nga bagamba budget yabasosodde tebakoze eki tebeerabye anywhere but Mr. Bijirwa nga tomaliriza nze my question oba kyensobola okuzzaayo okugamba nti Uganda eri mu position financing budget yayo as per the estimates nga Kasaija bwe yazituwadde tuyina gold by the way it is our biggest export mungi nnyo yadde ng'osobola okungamba nti ebyo bye babawaddeko bitono bingi bye bataabagambye but our biggest export as Uganda is gold ereetera ddala sente mpitirivu nnyo but also is there a possibility of cutting government expenditures okulaba nti ate we cut our budget okubanga nnene nnyo naye ate tufuna obusobozi obufinancing budget yaffe as a country ekyo nga sinaba kukiddamu kansookere ku nkyukakyuka ezagibwa mu kusoma budget budget yonna bagisoma okusinziira ku kika kya government the nature of the government which type of government are we having okay type ya government yekuwa ekika kya economy is it je mutambulira yes government yeno is it a capitalistic government is it a liberal government is a what kati ziri government ezasomanga nezikubuulira omuwendo yes kukendo ka palafini zalinga zikomandinga emiwendo ku ground nti amafuta gagula sente bweziti
tosobola kuongeza mafuta tosobola gwenga omuntu ali mu gadiringa yes gwe dira wa mafuta tosobola naye kakati olwaleero gwe tumanyi bbeeyi ya sukaali buli omu agitunda lulwe Kachira atunda bbeeyi ye yes Kachira yasinga okubeera expensive ne mayuge atunda ne lugazi ne kamuli yes kamuli yeah exactly kakati economy efaanagana bwetyo free market economy kyovula abajja ne bakusomera budget nga eri broad yes toina na kyosobola kujjamu kukitegeera nnyo because teba controllinga miwendo gya bintu yes teba controllinga factors of production teba controllinga teba commandinga bo regulatinga bu regulatinzi ne bakomaawo basoloza musolo kubali abamakolero ba service providers bonna bo ne bakomaawo kati me ba service provider mugende munyage nga bwe mukola ki muzeewo ze tubajjeeko mugende munyage nga bwe mwagala kati yenjawulo eriwo mu kusoma budget yes so bannayuganda ekyo balina okukitunuulira kakati kiri kyogambye tetusobola kendeeza expenditure gavumenti zonna buli olukya zikula kagabe maka kati nze bwe nasupendinganga emyaka 5 egiyise si bwe nsupendinga kati kituufu buli olukya okula ogaziwa ngaziwa kati ekyo tetuyinza kimalirako obudde. Does that mean nti ne bwe tunakyusa obukulembeze tugenda tambulira ku budget bwezi kubanga alternative government yatuwa budget ya 50 trillion ne bazambu bannayuganda esuubi nti gavumenti eriko eyina engeri gyegezaamu ekintu naye nga tusobola okutambulira ku trillion bweziti bya kuzanyikiriza balina ebintu bingi nnyo bye batamanyi kakati bamanyi iki tebalimu obukulembeze tebalina kye bamanyi naawe kukola budget ya ggwanga. What do you mean tebalina kye bamanyi? Nze nkubuulire byakuzanyiikiriza ebyo naye nga babantu bemwagala okubanga ate ba replacing abali mu bukulembeze anti gwe kyoba omanya nti abagezi mu nsi yonna batono okusinga abatali bagezi. Yes. Nti group y'abantu abategeera ebintu baba batono nnyo. Not everyone understands eba bigenda maaso mu ggwanga. Kakati kitegeeza abazibi b'amaaso abangi nnyo mu ggwanga okusinga abalaba. Kakati teweewuunya abantu abeera excited mbu budget alternative government ate teyagala kugiyita alternative government. Ate olunagira wali Museveni ali mukwogera wali mu bya budget national state of national affairs ate tulagala gendayo ate for alternative government ate tukoze budget ate ebirungu ebitambulira ku office ate ne mu bitwala kati eyo timu soko gireke fe tuli mu realistic issues nga bwe zali bade nga bwe zino tambula. Yes so budget yaffe njalo okutegeeza abatulaba tekyasobola kuresonatinga na muntu wa wansi kubanga government wansi yavaayo yasigalayo ku kintu kimu bya security ebyo byeyina mu interest okusinga na kusolozaayo musolo ebintu ebi bibiri ensonga zonna omuntu wa wansi zimutuukako na private sector kubanga government erina kintu kyeprovidinga nekiyingira market yo ediringa ne producer ali mukuwa product. Yes. Kati gwe producer omuwendo gwa ku setting it does not concern tebiyingiramu kakati awo wali tabwawo kati bino betukaaba sukaali banaye sukaali tukaabe na Kachira oba nanyini lugazi wane Kampala abantu bangi abatamanyi bbeeyi ya sukaali nanti buli omu amunywera ku bbeeyi waliwo anywa mayuge because yo walayisilayisi omulala nanywa kamuli wali abagaga abanywa Kachira because wa kilasi 15 kakaga 5 kati nze mbadde simanyi nti Kakira atunda n'akakaga 5 gonywa ameka nze simanyi bbeeyi ya sukaali bantu bangi nnyo abali mu kirasi mu position yange nga tebamanyi anti mulimu abantu oluyingira supermarket n'asindika akagaali ne bakuba lisiiti wali empanvu bweti kuliko emitwalo emeka 18 kasanvu n'ateekamu n'aswipinga okiwulidde aba ategedde bbeeyi ya sukaali
tajja kugenda item pa item kulaba eno item ebadde ya sente yes. Kati waliwo kati fa batagula mu supermarket ate abobuduuka era naffe tusasula busasuzi omujjeko omuti gwa sabbuuni ekibiriiti nowayo ekyetaano nakugamba 3 tobuuza yesu toyinza mugamba biyi ogasa otya kubanze sigula mu supermarket nze ndi wa buduuka bwe mba siinaamu sente supermarket tewola olinayo supermarket gyomanyi ewola ediringa na first class kakati nze ngula wa mama ngine wali eri ku kaduuka kumpi n'ewaka wajja okutuma omwana mugiwunya nga gyawunye nsobola okwegenderawo ne mugamba maama leero byakoze ki soko mpe kilo ya sukaali awo nja kuyitawo weewaawo ezo no nsonga za budget nsonga zikwata ku ggwe nange ate munnange abasinga temwazitegedde yafuuka rich nti every year bajja omwezi gw'omukaaga bajja kubanga ate batusomera budget naye gwe munagwe bagisomera ogitegeera batogitegeera do you even know the impact okubanga ate government eyisa budget gyotategedde ate nga gyogenda okutambulirako omwaka mulamba ngenda kubanga maliriza ate program yaffe y'olunaku lwaleero okubanga ate mpa General Moses omukisa okusiibula abatulabye olunaku lwaleero abatulabye olunaku lwaleero mwebale kutulaba Farida yakomyewo mu studios yali yatuddukako tujja kwesiima obuweereza abo alhamdulillah ekyokubiri abataka beeka muri municipality basebo ne banyabo bano banaffe abagenda mu kalulu ka yero katubasabire kaggwe bulungi naye tikabatwala bwongo muteekwa okumanya nti omubaka wa parliament omutuufu ye General Bigirwa Moses tali mu kalulu ako era banyina z'abakalimu buli omu musabira buwanguzi Katonda gw'anaasinga okwagala y'anaavaayo ne kaadi yaabwe ne victory naye abataka bategeeza nti omubaka yenze kuba bali bonna abali mu kayero mbasinga obusobozi teriyo wa opposition yavuddeyo nga ogyeko abayero simanyi tonamulaba sinamulaba nzaali mu kisaawe nzekka era nkutegeeza nti obuwanguzi tujja kubuleeta ku mulundi weewaawo katusabe mukama ebirooto byo ate n'ebyoluubirira biyitemu jala okubanga ate embaagaliza olunaku olulungi wano sigenda sukkawo akadde katukutte dda embaagaliza olunaku olulungi nsinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 tugenda kubanga ate twogera ku nsonga z'abantu aba living with disabilities kubanga ngenda kubeera n'omuntu a living with albinism tugenda kubanga ate tutunuulira ensonga za gavumenti ezekuusa ku gender mainstreaming oba disability mainstreaming vis-a-vis ate their national development plans bali mu kuteekateeka ate okubanga bassa mu nkola nga baluubirira okubanga ate batuukiriza vision yaabwe oba ekiruubirira ekya 2040 okubanga ate tuyingira mu middle income status mbeere bulungi mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.